Ebya Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo essuubi likyali ly'amaanyi nnyo mu bantu naddala abaali ttiimu Eddie Kenzo ne ttiimu Lydia Jasmine. Omanyi okusinziira ku Eddie Kenzo ebbanga lyamala nga tannatwanjulira muntu yenna nti ono ye mukyala wange. Buli muntu gwe bamulabanga naye essuubi lyeba abantu abamu nga bamufunamu essuubi. Naye abantu bangi nnyo abaalina essuubi mu Eddie Kenzo wamu n'omukyala Lydia Jasmine. However, Eddie Kenzo yadisappointinga nnyo aba ttiimu eyo. Eddie Kenzo yewe yatwanjuliramu Fiona Nyamutoro nga ye mukyala we, she's my personal person. She's my personal person and we have a kid together. Mwana watu timu yaliko Lydia Jasmine nga yagaliza abantu bano ba Eddie Kenzo baberenga bafuna enkwasaganya. Bo essuubi likyabalimu. However much bo wakyali n'omukyala Fiona Nyamutoro bo tebibalya. Bo basaalawo okubeera nga bastikinga ku kintu kyabwe. Bakyagala okulaba Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine nga bali bonna. Kati ekyali kibitemesezza luli eri abantu bano butaba na ssuubi ly'amaanyi. Olw'ensonga nti Lydia Jasmine simu mukyala Muisiramu, Eddie Kenzo Muisiramu. Naye laba ate Eddie Kenzo wajja atwanjulira ne Fiona Nyamutoro naye nga si Musiramu, na ate Eddie Kenzo ye nga Musiramu. Kati nabo essuubi lyazzeemu. Kino kyavudde ku ki? Kyeyolekedde nnyo ku post Lydia Jasmine gye yakoze. Balina oluyimba lwe bagenda okubeera nga bata ku lunaku olwokutaano. Baluyita freezing ng'oluneno nga yalukube n'omwami amanyikiddwa nga Unknown. So yataddeyo post nga abisse face y'omwami ono n'abuuza bannange mugeesinge onaani. Nenkulabira comment section wetokota mama Eddie Kenzo she's my personal person and we have a kid together. Eddie Kenzo amakulu mukyonga abantu essuubi bakyalina nnyo mu Lydia Jasmine wamu ne Eddie Kenzo. Neera nsuubira just in case engeri bayo gye bakwatagana bonna mu federation singa Eddie Kenzo bakubayo tune ne omukyala Lydia Jasmine nsuubira tune eyo enzo beera y'amaanyiko nejja Ebinsala ne gundi Love Commissioner eya David Utalo wamu n'omukyala Rema Namakula. Suubira eyo kolabo ya Eddie Kenzo Lydia Jasmine eyinza okubeeramu omulamwa, eyinza okututeeka ku tension just n'okuwulira kigambo gambye Eddie Kenzo agenda featuring Lydia Jasmine. Abantu bava mu bya music bo baagala kulaba birala. So essuubi likyabalimu ly'amaanyi nnyo wakati w'omukyala Lydia Jasmine n'omukulu Eddie Kenzo. Katubasabire busabizi tomanya ebintu bya Katonda engeri gyali aji kuba Fiona Nyamutoro embaga n'amala n'akuba ne Lydia Jasmine embaga ettooke ne bagenda ne bafumba ne batokosa. Wano kwa SMX Media tukasiga tukwa updates go kyolino kwa